Nga Spark TV etandika mu mwaka gwa 2015 abakulu baatuula okutema empenda abantu abatuufu be banaakola nabo okulaba nga batuusa obuweereza obw'enjawulo eri abalabi. Mu bano mulimu abateesiteesi abakwata ebifaananyi abaweereza butereevu ku mpewo n'abalala. Mu baawandwako eddusu ye Anne Kobusinje ng'omuteesiteesi wa puroguramu ez'enjawulo oba producer. Nga tunoonya abantu abalina good diction ey'Oluganda nga asobola okwogera obulungi Oluganda. Teyali awandika Oluganda olulungi ennyo by the way. Ng'atandika okusinziira ku bakama be yatuukiriza ebyo byennyini omuntu omutuufu gwe baali banoonya. Yakola I know this song. In fact, I know this song yasooka Family Affairs. I know this song yali lwali luigundi show yaffe nga twagala okuddiza abantu baffe abatulaba naye nga ya entertainment. Kobusinje ono okusinziira ku bakozi banne nga ye muntu atatuula okutuusa nga kyafumba kituusa okujjula. She will run with it. Akikola atakikole bulungi ate kiggwe mu budde. Bw'era nga kizibu okugamba nti ekintu takisobole. Nga tasoogamba mbukiganye hao. Nedda kigaana kitya. No. Yali mukyala wa budde. Nga bwe ziba bbiri. Yamugana ne mukola n'akola nga bwakomawo. Ye producer yekka ya booking nga equipment wo okozesa. Ng'oze ennaku nga bbiri. Mu mbeera ze ng'omuntu nga buli omu gwayayanira okukola naye. Abayingira nga bakkoonako baga huyaya. Yali alabika bulungi definitely. Ani yali alabika bulungi nnyo. Ali very organized. Nze gwolaba ntudde ku kompyuta eno yali agikozesa nga naye aorganizinga ka budget ke nga akalina plan zonna nga azirina call sheets zonna nga azirina ng'atuuka bw'ati n'azaataakinga bulungi nnyo n'aziweereza nga ye tebamubuuza nti ate kino nga kibulako. Nga bw'omanya ebyemirimu oluusi mufunamuko obuzibu ne bakozi banno naye ng'akutuuza n'agamba Viola olaba kino n'ekirimu ekyo tulina okukola Viola tolina kugwamu maanyi Viola nakola weebati like kale nga nzizaamu amaanyi. Ekyennaku omwaka oguwedde talanta eno yatuva ku maaso. Walumbe n'amutwala etagenda badda. I remember one time bwe yatandika okulwala ennyo nga mulaba agenda n'amala emyezi 6 alwadde ate n'amala n'akomawo nga naffe ekikola kitulwisa bubi. Ekiseera ndowooza kyali kituuse mukama ye kyali ayagala agende era n'agenda. Tusaba omwoyo gwe yonna gye guli mukama agumuze mirembe ate amulamuze ekisa. N'okutuusa kati eddibudde ne Anne Kobusinje lye yaleka mu Spark TV. I really miss her kubanga I just imagine ngali wano. Omulala ye Joseph Yiga eyali omukwasi w'ebifaananyi. Okujjukizaako katono Yiga yali ku mwanjo nnyo mu kukwata ebyali bigenda mu maaso mu kalulu ka bonna aka 2021. Singa batutunulamuko ne batusembeza ku mwanjo naddala akasente tuwaayo nnyo obulamu bwaffe naye nga oba ofuna kitini okutwaliza awamu. Yiga naye yatugendako omwaka oguwedde. Yalwala Spark TV nebeerawo nnyo naye nemujjanjabako. So ku myaka gino 10 tusanyuka naye ate era tujjukira nnyo bannaffe. Tetuyinza kwerabira Saadi Ssemakadde naye yali omukwasi w'ebifaananyi. Yali musajja ayagala omulimu gwe nga bw'akwata ku kamera bw'ati omanya ky'ogenda okulaba ku mpewo nti kisukka ku ekyo ky'obadde osuubira. Ng'akuba olwali ekigambo kye nsinga omujjukirako kyali kimu ekyatusesanga. Yagambanga naye mmwe olaba twalina waliwo technical girl baali bamuyita Fiona nga mulokole nnyo. Asali najja n'agamba naye mmwe munsabire ndokokeyo weeks 2 mpaseka Fiona kano male nzireyo mu byange nkalumye. Naye nga that was all fun. Kati nga tujaguza okweza emyaka 10 abantu bano tetuyinza kubeerabira. Mukama Katonda abawe ekimuli eky'emirembe. Twava eri Mukama Katonda era ffenna lyekkubo.